tugezaako okulaba nti tugonjoola ensonga za Katikkiro kasasiro, naye ebimu bye tulaba ng'ebitusoomooza kati nga mukadde kano tulina abantu b'ekitala babadde bakomplaininga okuba nti emmotoka zifuumuula enfuufu eziyita mu kitundu kyabwe. Tugezaako okulaba nti ensonga y'enfuufu tugimanaginga, ate n'ebisaaniiko bijja oluusi birina okusoomoozebwa okw'enjawulo. We njogerera wano, bwe tusiŋŋaana ebisaaniiko ebirimu empiso, ffe nga Katikkiro tetukkirizibwa kufuna bisaaniiko ebirimu healthcare waste. Sobola buli mmotoka olujja tusooka kukakasa nti eyiye ne tukebera ebirimu, tulyoka bw'ebanga ereese ebyo ebitakkirizibwa ng'oba industrial waste oba healthcare waste, tugiwa obuvunaanyizibwa okulaba nti ebitwala ate teddamu operatinga ng'ereeta ebisaaniiko mu sayiti yaffe. Okusoomoozebwa okulala kwe tulabye okuli mu kino nti abantu kati batandise okuggulawo different dump site. Olunaku lwajjo twabadde tulaba dump site abatuuze gye beekubiramu enduulu ey'ebbajjo. Ni nayo tugezaako okulaba nti twalaatinga ab'obuyinza, enforcement teams, yenna gwe basiŋŋaana nga ayiwa ebisaaniiko mu kifo ekitali gazetted alina kukwatibwa n'akolwako ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Ffe nga bwe twali tu-establishinga project eyo, CDM project, yalinamu components ze tuyita community benefit. Waaliwo borehole community gye yali eggyako amazzi, ne tugirelocating olw'okuba nti ebisaaniiko byonna kasita obi-receiving nga bivaamu obuvunaanyizibwa ebintu eby'enjawulo. Kati ne tulilocatinga borehole abantu gye baggyako amazzi, ne tukola boreholes 3. Borehole 2 ziri mu kifo ekkolo, ezo kusavinga community. Waliwo n'oluzzi oluli nga tonatuuka ew'omukulu yambukira awo, lwali lwatutubika. Council ng'ekozesa community benefit grant n'ekola borehole eyo olaba ng'abantu b'omu kitundu bafuna amazzi amalungi, kubanga amazzi gonna agaali borehole mu kusooka yali mu ttaka lya council. Ne tugifulumya tugiteeka ne tuimprovinga oluzzi abantu we baali badrawinga amazzi. N'olwekyo kimenya amateeka abantu okudrawinga amazzi ku borehole eyo twagirekawo okutuyamba ku monitoringa water quality ava mu leachate, okumonitoringa pollution levels eziva mu waste mu area, so si bantu kudrawinga mu mazzi gakunywa oba gakukozesa waka.
babadde balinze nawulidde mbu yazze. Mashini ziri mmeka? Kino ekyafulumye mu kusooka tekyaliwo. I think okusooka it was just oral. Tewaliwo written document gye twakola ne KCCA nti baleete kasasiro for 3 days. Tewaliwo because it was emergent. So tekyaliwo ne batandika okuliwayo kasasiro after okuleeta ezo emmotoka zaabwe okugira okulongoosa n'ennaku zaggwawo baakomawo buto ne basaba era akakiiko ne kakola ki ne kagaana ne kabagamba nti ennaku ze twabawa ng'aba KCCA ezaggwako ne tuba stopping oleeta ki kasasiro waabwe naye kyannaku nti bakyagenda mu maaso bakyaleeta kasasiro. Ekyafulumiziddwa kyatuuse ku LC zonna kyadresingire abatuuze b'e Katikkolo n'Ekitale. Era ekiwandiiko ekyo nga kyabadde kibategeeza abantu ki ekigenda okukolebwa. Era ebimu ebigenda okukolebwa mazzi genjogeddeko, amasannyalaze nago gali mu process, abantu b'e Katikkolo gafuna. Then baasabye emmotoka ezo ezikyajja e Katikkolo nga municipal council twazistopinga kubanga baali baweereddwa ennaku 3 ne basigala nga ekyo kyo ketugambe baakigaana baakiziimuula emmotoka zikyatwalayo kasasiro. So ekiwandiiko mulimu ebintu eby'enjawulo okubagamba okureducinga speed, okutereeza ekkubo erigendayo, okuteekamu humps n'ebintu ebirala bye bayagala okukolako. Kakati ebyo byonna nze nga alengerera ewala ne bannange abalengerera ewala bwe twagaana twali tubiraba kuba tuyinza kubeera na kifo kya acres 5 kuba kigambibwa tulinawo acres 5 ne space gye tulina kakati teweza na acres 3 teziwera. Yaliwo ng'eteriiwo kasasiro eteriimu kasasiro. Kakati oleeta ow'e Kampala kitegeeza mu myezi 2-3 wonna kijja kubeera kijjudde. In fact mwezi kati gumu ogamba nti kijjudde kubanga nze ekyamazima nze okuva we nalaga mu kanso nti kasasiro tajja nendaga obutali bwenkanya bwange ate bannange ne babiyisa kitegeeza babiyisa mu mateeka nze nali sikyasobola kuddayo Katikkolo. Era bwe navaayo okwekalakaasa nafuna entalo nnyingi nakati ze nkyalina naye nze nalondebwa bantu era nalondebwa kubeera nti nkiikirira abantu nga mbajjako embeera embi yonna ate nga njirwanyisa. Sijja kutya nkyalwana naye nze statement eyange nagikola nti Katikkolo tetwetagayo kasasiro. Kakati essaawa zino kasasiro akyajja olw'ensonga nti bannaffe baamala okuyisa ekiri mu mateeka. Kyesikyasobola kakati essaawa zino okuvaayo ngenda ate nkole ki nwane. Statement eyange yali mu kanso ne bannange abaali abatonotono ne tugamba kasasiro temumuleeta ne tugezaako okulaga obutali bumativu bannaffe bye baayisa. Bannaffe ne basanyuka nti batuwangudde naye essaawa zino ekintu kibatuddemu kubanga kati buli we bayita bannaffe buli we bayita abaayise ekyakasasiro abantu bababuuza mwayise ennaku 3 naye kakati tugenda mu mwezi tuli kuki kasasiro bannammwe babagamba temuleeta kasasiro temukkiriza kasasiro kujja mu kibuga Katikkolo kumujja mu kibuga kumuleeta Katikkolo ne mugaana bannammwe bo ne bagaana kakati mwe ne mukkiriza ennaku 3 zaayitawo bababuuza ne ansa tebagikola ki tebagirina. Kakati nno ekibuuzo ky'obuuziza Katikkolo era
bwe navaayo okwekalakaasa nafuna entalo nnyingi nakati ze nkyalina naye nze nalondebwa bantu era nalondebwa kubeera nti nkiikirira abantu nga mbajjako embeera embi yonna ate nga njirwanyisa. Sijja kutya nkyalwana naye nze statement eyange nagikola nti Katikkolo tetwetagayo kasasiro. Kakati essaawa zino kasasiro akyajja olw'ensonga nti bannaffe baamala okuyisa ekiri mu mateeka. Kye sikyasobola kakati essaawa zino kuvaayo ŋŋende ate nkole ki nwane. Statement eyange yali mu kanso ne bannange abaali abatonotono ne tugamba kasasiro temumuleeta ne tugezaako okulaga obutali bumativu bannaffe bye baayisa. Bannaffe ne basanyuka nti batuwangudde naye essaawa zino ekintu kibatuddemu kubanga kati buli we bayita bannaffe buli we bayita abaayisa ekyakasasiro abantu bababuuza mwayise ennaku 3 naye kakati tugenda mu mwezi tuli kuki kasasiro bannammwe babagamba temuleeta kasasiro temukkiriza kasasiro kujja mu kibuga Katikkolo kumujja mu kibuga kumuleeta Katikkolo ne mugaana bannammwe bo ne bagaana kakati mwe ne mukkiriza ennaku 3 zaayitawo bababuuza ne ansa tebagikola ki tebagirina. Kakati nno ekibuuzo ky'obuuzi ndude n'ogira bakogowe tebagera nagizinka eri mu kakyako tokalaba akakaguliyenya ako mweri awo mweri era bayino enki waliwo tuzitaasala era wajja tutaase boa joshua amazzi gogamanyi mugawo gomayana amazzi geiwa kati osenga ffenna tuzze egundi asobola okufokasinga ekifaananyi kiri eky'emmotoka etuuka iragiraawo bifaananyi bya munnono waba onkwata Eric wallahi wallahi
agakka wansi agava mu kasasiro kati bo etandise okukyusa amazzi gatandise okukola yero naye ne bwe tubagamba tebalina kye bafaayo leero bakugamba kirala enja boogera kirala tugenda kubawa ssente muveewo tugula acres 4 bw'obabuuza ani agula tebakubuulira ani agula oluusi aba Central Division be bajja oluusi ba municipality be bajja oluusi olaba wana abakungu ba KCC ebayitamu buyisi bwe bati ne bagenda kati ekituufu tetukimanyi naye nga bajja Saturday wedde ne bakuba n'olukiiko awo ku ssomero ne tugendayo ne batuleetera n'ekimaapu bagenda okuyita ne batugamba ekisigadde tugenda kuleeta basaveya basaveyinge na buli omu ayogera ekitundu kye kyenkana ki basaveya banalaba nga kyekituufu then tusindike bavaliwazi mukwatagane nabo tubasasule abaliraanye wano okumpi muveewo beeraliikirivu nnyo kuba bwe twagamba deputy mayor nti amazzi gaffe goonoonese n'agamba ekyo temusooka kitunuyanye tugenda baleetera amazzi ag'emidumu ne mugamba wonoogaleetera mu kiseera kino tunywa bulwadde tunywa ki nze ŋŋamba nti okuyiwa kasasiro mwandisoose luzzi katonda kyakyatuwadde tulina akazi kaffe kali saidi eri kati n'abalala bawalirizibwa ne batambula ne bagenda eyo ne bassene eyo amazzi bw'ogatta abeeri waba wabafuukidde wala naye kuffe wano si wala nnyo tugenda eyo mukama gwayambye n'abeera ne katanka ngaako bakaba kakyalimu amazzi ne kakutaasa naye nga gali tegakyanyuma yadde amanya lutalo jofu yabwa kulwala kubanga amazzi tugakozesa obudde bwonna amazzi era nga bwogamanyi era babaga nti amazzi bwebulamu yaddesebatasibabwayise era amazzi era bwebulamu tolina kyoyinza kukola nekigenda mu maaso nga tolina mazzi naye kati bwe tulaba nga ate bagakozewe batyo kyokubeera mu bwiraliikirivu amanya wendiga era bwe mbanga kugamulokanga wenga nti tulinayo eri oluzzi olw'omudumu bwobanga oyagadde ente eryo bulungi abugoli gireetera ogiteerawo neyo naye bwe gabaago kati naye era bwe gasamu ekyo omugero wanga nga gabunye bubi gakyuka naye lwakubanga nti gakyuka nnyo 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 ate okuyitirira nga kwankuba obudde bubolera obwekuba era nga naye bwomanyi kino amazzi okwekuba gafulootinga ne gaba mangi bo ekyukira ddala gakyukira ddala wotuukirawo wonna ogenda okugasundako gakoze kala gyo tutegeera kalisa kiwoonya kiki ekyeyongerako bagamba kyeyongera abatekawo ebintu anti era erinaka nebisaaniko ebyo bibasenda kubanga wansi eriyo ebyavunda ate yo gundi enumanya nti yo etakula nnyo wansi netwala waliwo gye bayiriwo eri waliwo kapaati akalimu kaitunsi naye buli lwe batakula era byo biba biwunya kubanga ebiri wansi bivundu ekyo ekivundu ekyo mukikola muti ate tetukikolere ki kubanga bali balongoosa wantu waabwe tojja kumugamba nti tokola n'obuyinza bwennyini tobulina omugaa nti tokola yalina kugumya bugumya ate ofaayo kijja kuuma temufaayo kijja kuuma kati musaba ki okuyambibwa mutya fingaffe abatuuze naye okutwalira wamu kubanga kati ŋŋanze ndi mu myaka 5 wenzaaliddwa wenkulidde kakati okujjako mpozi nga bo batugamba nti bajja tusasula naye kati akusasule mu myaka 5 ate otandikirewa otandika eddi era wootandikira omucungwa gwo gwobadde olinayo oba omuyembe gwo ogutuuse kale ngaawo ogusimbe gutuukeyo ddi
mu myaka gino nga bwona gwatandika dde okubala era bwe ba sizoni yagyo emiyembe tugiryako naye kati nsenguke wano ate ngusimba eddi gutuuka awo tubakubiraga abobuvunanyizibwa kuba nze ndi kwerusi wano ng'owamawulire kati bwe ndaba ekituuseewo wano kyonna nsobola okugenda wali ne mbabuza kiki ne bakiŋŋamba then ne nkubira kiyamaani wange naye no bwe babakubira babagamba tujja kati lwe twekalakaasawo ne kiyamaani waffe n'abatuuze abalala olunaku olwaddako ne baleeta KCC enforcement ne bajja ne babateeka omwo munda nga baliina ng'era n'ab'ebimotoka bya KCC bagaa nti otyo kati muddemu mwepankirewo kati ate enkeera yaalwo ne baleeta ab'amagye babaleetera mu Costa babatikkulira eri mu maaso ne baserengeta ne bayigira munda kyokwegaba nga bagezaako kulaga nti kye bakola bajja kukikola lwampaka kubanga toyinza kuddira kulisikinga bulamu bwo ogende wali nga olaba bayingizaayo amagye bayinza okuteekako ekisangosango kyonna